muwadde wali sigala kyekimu nja kujja muwa omusaala. Okay. Brian, that was your submission. Then tugende wa good wa kirizo bagani. Okay. Nze nina obuzibu bumu. I am one of the person who disagree with these people's thoughts. Tulekera okulowooza nti buli single mother mubi. I mean, we are going to take people's characters into their situation. Si buli single mother nti mubi. Eri abantu nga kana tekazalanga nako. Nga tekazalanga ko nenga kaina abasajja nga lunana. Nosanga single mother nga oyasoko omwebaka ko yemuzala omwana namulekawo. So I think when we are giving advice to this thing, let us not use stereotype. Ekizibu kyono omwana si kya single mother. Ekizibu kyono omwana, it is her character. Kubanga yo character jaina n'atayina mwana asobola okuba nayo. Eno peni njijiddeyo gwe no point yo yesembayo. Ono mukulu nyakunjije mukaaga gwe yo yesembayo. Ono mwana character kye kizibu kye yenga yempisa ze. Tulekera stereotyping abantu nti o single mother muleke mwesonywe ku nsonga ezigenda okubaawo after. Nze yensonga gyengenda okugamba nti biki byakuyisa, how does she behave? We have met single mothers who are very beautiful and well cultured. Nenga bufumbo bwagana buganye nasigala nga single mother. Nenga she's a cultured woman. Because nze nsanga abaana tonga tazalangako nenga ali mu body count y'abasajja lunana. Nga alina buli mpisa mbi nenga tazalangako. Kati ngogenda koyo because tazalangako noleka single mother yafumbirako mulundi gumu nazaala omwana omuso. My brother HB, the problem is not the single mother issue. The problem is her character, her behavior. She's a serial cheater. Nze sigenda kugamba mulekera akuba single mother. Muleke because she's badly behaved. She's a misrepresented ba single mother banji. Kakati buli muvubuko omuto njagala owulize ebigambo bino. You need mentoring to understand the type of women you are with, not based on their character. Batugamba ngedda nti wosanga kana nga kageto kaleke wana bageto tebufumba bwine empisa embi n'ogenda n'ogwa ku mwana w'omugagga nga muwowongole omwerere basomesa bamwe bakako because yaine ekyejo nzisaza bwana abagagga nga omusomesa abasomesa nga munana bamwe basekola mpisa mbi tasobola kufumba. So tetusoka kujudginga abantu lwa mbeera ze balimu lwa situation ze balimu. Kakati my brother oli 25 wafuna omwana nga 25, that's also not a problem. Age is just a number. Naye kyenjagala kugamba nti bw'obanga olina obwongo obumanaging omuntu ono, the issue is bwongo nantegeera bane tulekera okulowoozesa abantu nti abakulu tebafumba. My problem is not is bino bitu okulistinga characteristics z'omuntu tezimu defining. Bwenza nenkugamba nti bw'oba olina omukazi nga alina emyaka 3, there is no characteristics zaabwe. Nenkuwa characteristics zaabwe nti kino kyali mbasi isigambye nti mubi. Gwoba otunuddemu nti characteristics zino nsobola. Kinga bwe twagenda mu ssomero wagamba nti pemu nzibu nnyo. Pemu nzibu. Kati omwana n'addalaga pemu amwana ate saa akola HD saa akola hege yecha asobola pemu. Kati characteristics za pemu zeki physics muzibu, math muzibu, simanyi bichi PCB. So let us not judge people based on character. Nti eriyajo kukisobola. Douglas nzikiriziganya naye kuleva egamba gwe ng'omusajja toneezula tonnamanya ki ky'osobola kukola. Ekizibu si kyakuba na single mother, ekizibu kya gwe ng'omuntu. I'm not actually, my problem is kasotandika okutolerating empisa z'omukazi ezisooka n'omusonyi okusooka akifula character, so you become a manipulated man. Kati buli muvubuka kyolina okwesonyiwa being a manipulated man. Let us forget about the situations abantu zibayisemu. Manipulated man bwe buzibu. Kati my brother, you're just being a manipulated man. Ekizibu si kya single mother, ekizibu si kya myaka gya muwala, ekizibu kya biki byakola. That's my problem. Biki byakola. Kakati gwe muvubuka kyolina okukola. Decision gy'ogenda okukola is Akubala nonfe nja kusolako mu kintu just kyembadde mbuuza bono onomala kuba right now I'm blocking olira singa bagezaako kudda gyendi magezi kigompa nti musonyiwe oba just muleke kubanga ekyamazima
Nedda sikyengambye we are not si wano kugamba kusonyi wampisa mbi. Oyo omukazi tomusobola. Njagala okugamba. Kati amine ebizibu byalina eri abisobola. Gwe tuga nti pemu nzibu giveeko. Nonya yo ka degi. Ka economics ne history. Nti kati pemu ekuzibu walide. Soko emutinge pemu ebe kuzibu walide. Tetugaba abantu nti pemu mbi. PCB webanga nzibu. Tugaba abantu nti PCB. Wali abasobola PCB. Alisobola. Eri abasobola tebazisobola. Wali abasobola PCB. Kakati muvubuka. Abavubuka abasajja bali wano. Bobanga gutosobola kintu. Tochigamba nti kibi. Bobanga tosaba mukazi akusingako myaka. Togamba nti omukazi ansinga emyaka mubi. Gwe gamba bugamize mwana omukazi ansinga emyaka nedda. Nze sobola PCB ne head njisobola kati muvubuka nonya head oba lege. Eno PCB ekulemye. Ate watandikira wali mu ntandikwa bw'okwatanga omukazi mu nsobi. Ensobi ekuusa ku bwenzi. Nobela complacent. You're teaching her how to treat you. Nobela okwata omukazi mu bwenzi. Nafuna ne time ye kubifanya kusimu jiwa mugulira. Bw'omuzza kwolo kitegeza gwe kizibu. This is not the problem. Ye empisa ye. Kati empisa ze goza kulema okuteminga. So wole medo okuteminga empisa z'omuntu. Muleke. Salongo kye yatugamba ko linti omukazi nawe ampisa mize muwasa. Ne yagamba mukuba. Nze sikiza mukuba ne mutereza we mwagala. So nze nkuwa magezi gamu. Nonya yo kosi gy'osobola. Ove ku kosi z'otasobola. Ono omukazi tosobola kye kisooka. Muveeko era mwesonyizwe. Tomusobola nitomusobola sikola kubanga single mother. Tomusobola sikola kubanga myaka mingi. Naye level yote namutuukako. So the issue is not abakazi akulu si kye kizibu, ba single mothers kye kizibu. Ani amufunye kye kizibu. Abasajja ffe tufuga buli kintu. We are the leaders. Gwe leadership wekulema wacho ogamba nti okulembera kye kizibu. Bwobanga gwe driver wacho ogamba emotoka ennemye, emotoka si kye kizibu, gwe driver gwe mubi. So my brother young man, nze ngenda kuwa amagezi ku 25 soko weewumuzeemu okole sente ojiro oshapeninga obwango okusobola courses ezimu. Eno course nene muko. Genda ofuneyo ICT, ofune art ne Uganda. I'm trying to be metaphorical. Nagwe sagala awulie byenjogera ko njogera mubiri. Funayo course gy'osobola. Tolowooza abantu ndi course eno teyina mulamwa tofuna mirimu olwa course. Wamma basingo mother si kye kizibu. Empisa z'oli omukazi kye kizibu. So omukazi yalina empisa embi. Ate teyakuzibwa. Era agenda kubonyabonya paka. Thank you so much. Goodbye. That's my submission. Yes, Sultan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. HB muting eko katono. Ekisooka HB bw'obanga oli myaka 25. Point esooka olakinga experience y'abakazi. Mu myaka 25 nali kusuubidde okubanga olina ebintu ebi obanga ofokasinze ku bintu ebi. Ekisooka kunoonya ssente. Ekyo kimu. Kwefaako nga ggwe ku buildinga. Kwefaako nga ggwe. Ekyokubiri kubeera ng'olaba abakazi ng'oyiga behaviors zaabwe. Oyiga engeri gye beeyisaamu, oyiga engeri gye beeyogeramu, oyiga okubaveetinga ate nga tolina mukazi omu. Nkusuubira ku myaka 25 okubeera ng'olina options eziwera nga totunulidde mukazi omu, omuvubuka ng'oli myaka 25. Ekyo kiri jeno. Ekyo kimu. Ekyokubiri nakuwandiikira ne ngamba nti olina softness and forgiving. Kiki kye nali ntegeeza nti bw'okwata omukazi ng'akola ensobi oli soft olw'ensonga already owulira omwagala omusonyiwa n'ogamba ekyo kankireke kigende mu maaso. Nga bw'olaba nti baakulimba ku ssimu n'ogikwata wagikutte kati wamukutte nayo osanga ebisimanga ebifaananyi era n'owulira still at the end of the day n'owulira nga you are comfortable like to forgive her because owulira omwagala. Ekyokusatu kyabadde having less options
toyina bawala ng'olyawo nga bwogamba otugambye mbu waliwo bawala wali bukweza message omukazi n'alaba mu ssimu but at the end of the day ng'owulira toyina mulaalo yaabo oyina sarcastic mindset omuntu eyalibadde ne abundance mindset walibadde nga tisaawa zineeno oyina abawala bangi b'otunuulidde kubanga ekintu kyokka kyokka ekikusibye kuona omukazi lwa nsonga gw'otunuulidde kati gw'olaba era gw'owulira nti kati munaye ono gwenina okubeera naye at the end of the day omukazi yakuguza zi love fantasies ezo kubanga kati akusinga obwongo wakitegeera ekirala kyengenda okugamba kino kibadde kubwa single motherhood mukadde obwabanga yakera ku makya owulira maama we nagamba n'akomplaininga ku mukazi oyo kkiriza obagana bw'obanga oyagala okukwata ekkubo okumanya ababbi oba okukuuma ekintu kyo abaganda bagamba nti oba oyagala okukwata ababbi teresa omubbi oba oyagala ekintu kyo kikwate kuwo kiwone kiteresa omubbi yennyini kinamuwulako kitya kaakati sitaani yasobola olaba sitaani kiki kyentegeeza mu ekyo bannazaala baffe oba bamaama baffe lwaki baheetinga bano abakazi bamanyi obukodyo bwabwe maama wange asobola otunuulira omukazi nze gwe mbadde naye okumala naye omwaka nga siina kye mmanyi ompulira asobola omutunuulira for just one day n'akugamba sultaani oyo omukazi si mutuufu gy'oli for just hours n'akugamba oyo omukazi si mutuufu olw'ensonga abcd omukazi single mother ng'ayina omwana we ow'obulenzi asobola oveetinga omwana omuwala omwana we omutabani gwagenda okuwasa n'akugamba oyo omuwala si mutuufu wakuwasibwa lwaki amufaako nnyo olw'ensonga ono mutabani we owulira ffe tetubagamba eno point njagala egende wa Mr. Bryans single mother si wa buli musajja abasajja abasobola ba single mother in fact luli nalingamba bali 20% naye kati balinga 5% bensobola okuwa in fact ne 5 natero gisala ekirire tuke ku 2% kubanga bayina hidden agendas ezaabo nga bw'obanga mutuufu gwe ng'omuntu ng'omusajja tonabeera exposed tonayiga tojja musobola a boy oba a girl of 25 years old bwe tunamugamba agende still anoonye combination enamusobola si at the end of the day there is a possibility era still ogende kumakya akere kumakya era agwe ku single mother lwaki tonayiga nti omukazi ono mba ne base naye nsobola omanya alina body count yenkanaki omukazi ono olaba yazaalako naye si tasobola kumwawula okitegedde tasobola kumwawula nti oba yazaala kuba tazaalangako kitegeeza ono omwana akyalina bingi ebyokuyiga ku bakazi nga tannagenda nawala nekya Arafat ku bavubuka abato single mother abeera walayisi nnyo weebali nnyo ku bavubuka abato era situufu single mother abeera walayisi nnyo kakati nze sibagamba nti basingle mother bonna babi yes there is a possibility okubanga omusajja bwe yasooka okwebaka naye yamufunisa olubuto oluusi balina bya musomero but at the end of that day waliwo ekintu kimu mukulu Brian kyengenda okuyigiriza olwaleero the only way how we differentiate things oba bantu oba biki we differentiate things depending on the character on the characteristics mwenna abasomyeko bwe batugambanga nti ekiki ekyawula kino nekiri we used to look at the characteristics kati gwe bwotugamba nti otuwa characteristics ate n'otugamba mbu ate omuntu ate tetusobola mu differentiating yet you have given us the characteristics of the person oba otegeeza ki because if I give you the characteristics of Salungu you gwenkuwadde bwate bwe yeeyisa bwe bagamba nti characteristics za sultan is herbivorous oba is omnivorous akola kino ne kino atambulira ku magulu abiri that is my character yengeri gye musobola okundifiningamu yengeri gye musobola okunjawulamu ne Salungu kati ate tebasobola kugamba mbu ate characters zange ze zino ate nomwana otugamba nti nedda ate tetusobola kudifferentiatinga ku kino nedda bannaye ensonga eyo eri so crucial and critical tuyina ensonga lwaki tetwagala kuba ku nsonga ezo wano nze mbabuulira naye nga eyo ensonga eri so crucial and critical abantu mulina ogiteekako ebirowoozo before you go for a single mom emyaka gyo giri gitya otegeera kwenkana ki obuvunaanyizibwa gwe nga gwe oyimiridde otya mu buvunaanyizibwa because kiriza obagana at the end of that day basingle mother bonna waba akwetaaga alina naye byagenda okutunuuliramu agenda kutunuulira oli in position okubeera ng'osobola omulabirira waba yeetaaga obuyambi bw'omwana we osobola okukwateko n'omuyamba mu bulabizi bw'omwana we at the end of that day ebyo naagenda bitunuulira and mind you mazima agakaawa tagenda kwagala kusinga baana be her kids comes first her kids will always be the first priority waliyo ne possibility y'okubanga omusajja asobola okudda yamuzaalamu abaana n'akoma mu bulamu bwo
era at the end of that day nakyo kisoboka kubanga kino mukikirizo ba mukigani omuntu yenna yine yebase n'omukazi ne bazaala ekiwanga goma kye bayita omusaayi ne bateekawo ekiwanga ku nsi at the end of that day basobola okuddingana by all means basobola osisinkana nga omwana abadde mulwadde basobola osisinkana nga wabaddewo meeting bazaakika basobola osisinkana nga omwana katugambe nti yeetaaga school fees ebyo byonna bisoboka kakati omuvubuka nga tonnaba kukula mu birowoozo nga tonnaba kwetegeka gwe nga gwe kwefokasingako kwedevelopinga nga gwe ebintu ebimu bireke bagamba nti omuntu oba oyagala okutwala single mother olina omutwala n'abaana be bonna bw'oba omutwala webanjovu gitwale n'amasanga gaayo so that ogezako okulimitinga outcomes ezaali badde zivaayo singa taata w'omwana oyagala okudda mu bulamu naye bw'ogamba nti kamulekewo at the end of the day taata w'omwana olitomanyi wajjali na biki byonna era still it is high risky for you as a guy ekirala kyengenda okusembyayo HB lwaki nakubuuziza nti omuwala oli omwagala owulira omwagala lwa nsonga wewangambye nti omukazi omwagala ebigambo byonna byebagenda okugamba nga omuwala omwagala lwaba bino byetugamba nti wamublokinze you can easily unblock her ekyo nkikubuulira bino byonna bigenda okugamba tugenda kubanga bakutte omulere nga tugukufuuyira bw'obanga omuwala owulira okyamwagala era still kirizo bagana lwantu osobola n'okubanga twakavaako n'omugyeyo mu buloko n'omugamba mbadde walino nga kisulutaani kinjasamira kingamba sikuddira kubanga omwagala naye ffe abasajja we learn the hard way kyofula nakubuuza ekibuzo nenkubuuza do you love that woman n'ongamba yes mwagala kati okumwagala bwe bunafu bwo kye batagenda kukugamba okumwagala oyo omuwala engeri gy'omwagalamu bwe bunafu bwo saawa zineeno era kyekikukwatidde kyekikutrapinzaawo but the moment you forget about her you accept n'ogamba why ekituufu kiri nti ntegedde kuba kati saawa zino it is you to leave her ng'okozesa logic it is you to put your emotions aside and accept n'ogamba nti emotions zange saawa zino I have to be a man I have to go through this pain omukazi kamusaddaake because for us men we sacrifice in order for us to grow our growth comes from pain comes from sacrifices that we make eyo njagala obitegeere ku myaka gya 25 nga byenkuga bonaba nga tonnafuna bulumi nga tonnafuna byosaddaaka tonnayiga ngeri yakwata detachment kwata kuonogamba nti kankwate kuoneso ni omuntu ono nkwate emotions nziteeke ebbali nkozese logic wabaite kina kye kigenda kuyamba ebyo byogamba nti you love oyina just fantasies mu mutwe eziri wakati wono oyo mukazi zemusheyalinze ezenjawulo and mind you basingo mother basinga balungi nnyo mu kiba okitegeera toyina sex experience kati nyinza okubuuza kiki omwagalako ennyo ongambye olimba wala nga bataano naye nkakasa tonnabawuza nambaawe zoyinza oba olimba bakazi nga basatu tonnaba kubeera na sex exposure werako kati basingo mother agenda okutukako ng'amanyi kiki ekyokukola n'alyoka akutega ekibbo ogenda okuvaawo nga mu butuufukirizo bagana tolina kyakukola nga gwogwa mukwano na kibbo kati muganda wange HB bino mbikugamba with experience olina okukwata ekkubo nokkiriza noga kati no nino kikkiriza nkiveemu kanondeko ku bintu ebi bibiri either I choose logically omukazi ono nemwesonyiwa kubanga there is a possibility okusiiga obulwadde ebyo byazunga n'obusimu obukukuta nabo era still your future will not be bright ng'okyalina omukazi oyo omwesibyeko it is you to decide logically noga kati kantuule waneeno omukazi mwesonyiye ekisooka oba osobola ng'obadde opangisa awo woli nga wabadde ajja kyusa awo oveewo so that akyalina access kuggwe bw'oba obadde olina social medias nga mubadde mwefollow nga simanyanga byomugoberera ng'akugoberera kwata ekkubo obiblocking omanyi kati wa zero contact there is nothing bw'oba osobola n'omwezi ogujja okyuse naawe nnyinnyini oveewo n'ennamba y'essimu ekiba kisoboka nayo gikyuse so that Arafat katono nnyo give me 1 minute I'm going to be back katono nnyo so that wejjirako ddala omukazi nomanya nti mwejjeeko completely otherwise kirizo bagana ekibambulira kikulinze mu maaso ago ge mazzi gakaawa bino bigambo byange n'eri omuvubuka oyo ali mu situation y'emu n'omukulu ono wonaaba oyagala bigoberere bw'oba toyagala it is okay nze ekigambo kimu kyentera obbagamba loogi oyo yakibagambye kirizogaana amazima gajja kujja gy'oli ate ife abasajja tuyiga in the hard way nze nnyumirwa nnyo obulumi ndayika natukako ne ngamba Saalongo oyo lwakuba avuddeko namugamba times I be there and I feel like oba mwisayiko kubanga obulumi obujja gy'oli
sitera nnyo kureactinga nti lwaki obulumi naye ekibuuzo kye neebuuza kiki kyenyiga mu bulumi buneeno si buli omuntu akirina nenze bwe nfuna obulumi if something pains me neebuuzamu kiki kyenjizeemu kiki kyenyiga mu mbeera bweti. Do you get my point? Kati kyensaba mukulu HB kyemmanyi you can be logical. Weebuuze omukyalo ono gwembadde naye ebbanga lyemmaze naye bino byonna byonna byazaakola kiki kyenjigamu omukazi omulala gwenziramu okufuna at the end of the day wanaaba si single mother naye biki byenjize bupoozi zineno zembadde ndaba nga ndi soft nkola ntyo zizibikira togenda ziyiga mu lunaku lumu twala obudde genda owakinga video za Saalongo genda owakinga obeezange do whatever you can do okulaba ng'oyiga ebintu ebimu so that at least you become a man of your word and learn how to punish bad behavior. Abasajja abasinga we do not know how to punish bad behavior. Ekintu kibi nnyo whereby nti omukazi akola ekyobusiru you don't punish the bad behavior, instead you reward it. And mind you, omukazi okukaba kw'omukazi bannaye, I made a video about this. Omukazi okukaaba, it is a manipulation tactic gye bakozesa okukujja ku kiki obadde olaba odde ku sayidi ye. Because omanyi lwagifa abasajja tuli bwe tutyo okisinza okusanga ng'ofulumiza eziga nekyembadde ngenda okugamba oba kyonna kyonna kyoba onkoze nkugambirawo nti nkirese. Do you get my point? N'okungamba obugambye nti Sultani nsonyiwa kubanga nze ekigambo sorry kinene gyendi sitera kifulumya naye okugamba omuntu nti nsonyiwa oba okulaba omusajja nga akaaba kirina engeri gye kimuvingamu from whatever I have been doing nenzira wansi ku zero ground. Kakati for olwokuba ekyo kituli mu mitwe nti tulwawo okulaba omuntu ng'akaaba era tukimanyi it is very hard for a man to cry. Omukazi bw'akaabira mu maaso go ayina engeri gy'akumuvinga kuva ku focus yo gy'obadde olowoozaako nova from logical thinking n'ogenda mu emotional thinking. Kakati HB we baamukwata agambye yalaba ebifaananyi nkuwa just example yalaba ebifaananyi omukazi n'akaaba ekiro kiramba ku makya musajja atuyagera ku makyera agambye bambi ne ŋŋamba kamusonyiwe. Eyo manipulation tactic bubanga tonaba kutuuka ng'oli okyali muvubuka tosobola bitegeera binene okuganayo omwana abendi akaabye what if it was me ngaze akaabye ekiro kiramba nange kamusonyiwe. Naye bw'okuba ku basajja bakaguje nganze mba njagala nakulinnya migere mu bulago kuba ndabira ddala ng'onnimba. I would simply slap you nkubuuze lwaki wonsinikirako amanyo weekabyakabya you were doing something wrong and now you are crying. Ate abakazi bangi abagikozesa nti ajja kumanya kubanga fe abasajja we are meant to be protectors. Gweroja oba otambula awo n'osanga nga Sultani alina omukazi gw'ayagala okukozesa ogenda kuvuga ne yadde tomumanyi yadde n'omukazi tomumanyi. You get my point? Musanze alina gw'enjagala okurepinga obadde otambula down to the street n'osanga alinako omukazi gw'ensika akasawo nziruke era ogenda kungoba ogambye ekibbi ki kino kibba omukazi because we are protectors. It is in us. Tetusobola kyejjamu tetusobola. Kakati omukazi bulolaba nga ali mu mbeera eringa ng'eri vulnerable bagikozesa so that akukwata obwongo kati gwe ensobi n'ova ku nsobi gye yakoze n'otundira reaction eriwo ne weerabira biri byonna byonna ebibaddewo kati ono ekimukeepinga okubanga buli kaddadde n'akirowoozaako omukazi ono lwaki yakola bw'atyo because it is in us men tetusonyiwa bwenzi bwa mukazi kati yadde muvubuka naye it is coming back every time kati ye takitegeera musajja wattu era akugamba embeera awo n'embeera nga ndowooza because tanatuuka mu age ero etandika ku reciprocating a message eno. Do you get my point? Abeera awo nga just yeebuuza bwebuuza nalaba ebifaananyi ebintu bikomawo afuna flashbacks tategeera kiki lwaki kiri bwe kiti kubanga abasajja tetusonyiwa bwenzi kati abeera awo nga yeebuuza why is it like this lwaki namusanga lwaki kiri bwe kiti naye bambi tasobola kutegeera bintu byo because akyali muto mukkiriza bamugane ne mu birowoozo tannaba kukula bulungi kakati ebyo bikomawo gy'ali. But it is good that at least as a want wali abantu abasobola okukwateko ne bamuguiding. Otherwise nga we mbikugambye muganda wange sijja kwogera bingi sijja kwefuna mwogezi wa lunaku naye nkusaba kyusa mu rutini zo n'omukazi wabanga abadde azimanyi nga asobola okufuna ku access wooli making sure mutagifuna bye byange bannaayo. Ebimuli by'omukulu biriwa oye yabeeweredde lunaku olwaleero bano bakutukiza alisero wawezezebe bannaye gaddala guys neeyanziza nnyo okuwabula akamwe ke mumpa buddemu ebyaddala omuwala mbadde nga buli kyakola kale nga buli wetugenda out alaga nti kale ampe ekitiibwa ne bwe tubeera waka nga ampe ekitiibwa naye nga whenever weyavanga wanene waka nga byakola oshegere naye ng'ekyamazima nga sibali nze mbagamba mazima nadi namu block nze ku TikTok
ku WhatsApp ne namba gy'adankulirako okitegeera naye nga ku Facebook nakoze eki namulese okitegeera now okusinza ku byono brother Sultan byogedde I'm going to block her everywhere era communication buli kimu ngenda sala communication buli wamu HB that is your decision to make okitegeera fe tukusigira kifaananyi ky'olookola kina kubeera kikyo ebyaddala all right thank you so much neyanziza nnyo kale kankole mu submission wano katono nnyo then in question nange nkuleke kubanga nina chali wange bamuyita Walter. He's a photographer. He's a very huge photographer. Bamuyita Walter photography. So muno ku social media. Walter's photography yagenda nafuna mukyala we yamusanga single mother. Nashitegeera. I've been doing actually interviews with them. I've done 2 interviews with them and 2 shows. Naye okuva mu interviews zaabwe n'okutegeera relationship yaabwe gye yatandikira okuva eri emabega mu around 2019 there yamusanga single mother naye yamulabamu ekintu ekyenjawulo n'amuzimba n'abaako waatuuse essaawa eno balina abaana babiri. They have a very good relationship together and they are okay. Okitegeera era n'omukyala amanyi kyalina okukola mu relationship yaabwe mugonvu nnyo mwetowaze. She's a friendly person because I've dealt with her and I know their kind of relationship. Why am I saying this? Ebiseera ebisinga, like Brian told you guys, it's not that single mothers are bad. The problem is wamufunye kibuuzo tukikubuuza ebibuuzo bibiri. Ekisooka omusobola mukumusobola kitegeeza nti can you rule over her, can you dominate over her. Ekyokubiri ogenda sobola ebizibu bye because agirako baggage. Abavubuka basingira ddala obungi abato oyinza obutasobola bintu ebyo. Ekyokusatu is okubanga obisobola banga osobola obbiraba, you have to be a very good judge of character. Oyina okubanga osobola osoma character. Now okutuuka ku point okubeera nti yosobola osoma character, you have to have experience ng'omusajja. Bw'ofuna experience okufuna experience eyo ng'omusajja okubanga oyise mu trials and tribulations nyingi nnyo. Zino trials and tribulations mwemuli okubeera n'abakyala ab'enjawulo. Era omuvubuka ali wano nga wakebaka n'abawala nga 3 ng'olina emyaka 25 weekuba oluyi. Nga oli wano ku live oli myaka 25 okudda waggulu nga wakabeera n'abakyala 3 weekuba oluyi. Because you don't know what you're talking about when it comes to women. Era bwe tuba tubuuza emboozi y'abakazi tojja tetukwetaaga, opinions zo tetuzeetaaga. Okitegeera naye ekyo kiraga nti n'abakyala eri gye muli mulina okwefaako nnyo because naffe tuba noonyako bukodiyo. Mulina okweggala bulungi nnyo so that whenever a man comes to you omwewa ng'alina embeera gy'ataddewo. Okitegeera relationship eringa martial arts era nga Salongo bw'akugambye basajja twagala kino mwagala kino. Okitegeera mwagala kino. So as a man, you have to be a very good judge of character, and you build that over time. You build that over experience. Right now, you are what we call a manipulated man, what Brian talked about. Oli manipulated, oli nga mbuzi bakusika. Omukazi watuukira ku point ekugamba bambi batugende tuwase, oba tufumbirwe, nze ndaba ebifaananyi byange tolina bipostinga nga tuli single. Tugende twewase olyoka biposting. How stupid can that be? Nti tompostinga because tompasanga. Mpostinga ngomaze okumpasa. Ate nawe n'okirabamu eggumba olwo otandise okuseebengirira ng'omusajja. Okitegeera, you have to be a very good judge of character. That is my biggest point from this. Because ebintu byonna byonna bye wayitamu senga wali a very good judge of character. Wandibirabye nga tebinnatuuka nawo. Ebintu by'okukiitingako omukazi n'adeleting ebifaananyi ne bisigalayo mu wansi eno mu recently deleted n'obiraba n'ogezaako omugamba n'akaaba. Wanditegedde what that means. Bw'otegeera what that means, it brings us to the point Sultan gyako. How do you punish this behavior? Omukakkanye omulage nti I'm going to rule over you, but tewakikola kyakulema because this person alowooleza eno oli wano. Simanyi oba onfuna HB. So tugenda kusaba muganda wange combination wayingira sciences naye ng'oli wa arts tojja sobolayo. Eno liigi nene muko. So kola decision depending on that.
weerowoleze gwe nga ggwe naye nga ffe tukulaze kyetulina okukola kyetulina okumaliriza nakyo. Ndateekako wano omulenzi ono abadde very good eye opener. I don't know if you guys have noticed it. He has been a very good eye opener for most men on the live here. okubako kwenyongerako ku muvubuka ebiseera bisinga abasajja ntera obagamba nti bw'okizuula nti omukazi gw'olina toli willing mufiirwa oba otomedde. Nkimanyi it's counterintuitive ku bye babagamba omukazi ofiiringa omukazi nga tosobola kubeerawo waatali. The moment you feel like omukazi gw'olina toyagala mufiirwa nti wa mugaso nnyo otya omufiirwa oba oluzinze lwaki kuba ogenda kuba oli willing ocompromisinga kiki oli okumusigaza. Omusajja tetuganye you can have a good woman ebiki but omukazi yenna yena akuleetera ocompromisinga yourself okumukuumirawo oba toyina. Ate kati bano baana bavubuka batabu myaka 25 oyina kubanga mukuba ddulu. Ekitegeera. Yes, mwina kumanga mukuba ddulu abawala baku emyaka olaba even 28 n'abasajja mugambe n'abasajja ba 30 tubagaana abakazi 30 years old tugamba gwe soko baleke toyina kyomanyika 25 years old yakwana bwala bwa somero okitegeera obwala obuto bajja basiba naawe abaana b'essomero basibya ssebo abaana b'essomero basibya amate mukwana baana basomero that is very wrong. Semukwana baana basomero tegawa so point ye kyagezako tabagamba directly mbu you go for school girls naye kyagezako okulaga nti okwana obuwala nga bukyali buto obulina mentality nga olaba nti yasomero bwekyo wakitegeera okuko tetulina okukkiriza kiri kimu nti tetujja kukkiriza baana promiscuous behavior in the name of getting experience. But njagala tukikkirizeeko experience is not necessarily kwebaka nabakazi bangi nti nebase nono nfunye experience because nina abasajja abakulu nga tanafuna experience naye ng'agamba yebase na buli kitu because ye nga omuntu teyayiga okuyiga it is intentional beera ne intention ng'ogenza kuyiga si kugamba nze kanzine ngende njiga beera ne intention anti kati Brian kiri bwe kiti naye ekibuuzo kiti olaba omupiira soko leke maleyo nze kola natandika okwepicha nga ndi mwana mbadde nsaba mbaselemu kirimi katono nnyo daga wanje kusindikide gundi awo nyina ngenda kwetegeka wano ngenda kabalagala ku match yaba coach ne ba celebrity naye njagala kusindikira co-host oberenga okwolinga nange bwe neetegeka wano nesimanyi nkasindise bulungi simanyi. So chembade ngamba bana abaana abavubuka eriye bizu byetusanga because of okwepicha bwepicha you learn it late kakati goboga omwana omuto omuvubuka ayiga tigenda wecha kale gendo chakale tufuna ebizu bingi ze ne bizu byenfunye because of kuchakala kwepicha buli kyosanze bizu lwanyuma nga ntanzo okula nti man kino kyava wano ne wano. So I think we have to also put a disclaimer that on this forum we are not promoting bavubuka bweba kana buli kiramu kye basanze timane bangambye ne picture. We have to be careful also what we say because some of the things we say it is gospel truth to some people. Just omwana omutonga yeba amugamba okuyiga abakazi nofuna experience weba kena buli kiramu, yet sometimes it can be a wrong thing. Buli mukazi ajja n'ebizibu bye kati gojaga omwana nti funa at least body count bantu 10 at 25 nga ne mu bantu 10 ekyo yafunamu emitabwana muganda wange. So ate emitawana egyo negimutanka so we have to be intentional. Daga oli moderator kati ya kandabe osobola ogattako abantu awo kikyo njaga kulaba wembagatirako. Let me see here if they request. They have to request them for me to see because he doesn't have one yet. Ganda boli moderator what the access nedala bai Roger oyino gena ku moderator powers no muleta ko kuongera kabantu walo ku settings buyinza kuba tebuliko omuntu asobola kubeera moderator nenga tasobola kuleta waggulu bantu so waliwo akagenda waliwo ko oyino teeka mu green kagamba bring up guests no kateka green mbulabe bonna buli kwe buli kati boba kwe buli ayino soka navaako n'akomawo kansoke place asoka veko akomeo then he will be active. So amma bannanga bavubuka abali wano
nze ebizibu bye nafunira mu just okupicha buli kyosanze nabiraba luvannyuma. This is what it brought. Kakati munange okuyiga kuva mu kwepichako kalwo okutulako n'abasajja nga bona agamba kantuleko ne roja ansomese kibayita abakyala ekyo sobola obayiga neera kambere mpulire Sultan yayogera njiga abakyala ekyo nakyo osobola obayiga kambere ne Douglas to learn women ekyo nakyo osobola obayiga. But if the goal is for you to go sleeping around to learn women, going around sleeping around ogenda ofunira ebizibu ebitawona ekitegedde bavubuka amma. So me my job as a therapist is redirection. Nti not buli eyayiga yasooka kwebaka n'abakazi bangi okuyiga how to behave and how to treat women. Sometimes you just have to sit down otuleko ne Saalongo omubuuze mwana nkolanga wano Saalongo ekyenjogero kitege abavuka mamuwulire genda otuleko ne Saalongo omubuuze mpisa ntya omukazi amuddamu waki omwana wajjana Brian kankubuulire Brian olaba bino ebintu by'okwogera ebintu by'okwogera bisigala bigambo bigera sigala bigambo. Nze Brian ngina kukanya nawe sleeping with much women comes with problems, but they are necessary problems. Teri kintu kijira ku bwerere. Everything has a cost. Bana abakazi botugamba tulekera okwebaka nabo batusinga okwebakana batusinga okwegatta. Tosobola gamba muvubuka ayingire mu dating field nga abakazi bayingirawo mu dating field bamusinga okwebakana abasajja. Okitegera nze wenfunira akasente tandike no raising a body count okimanyi kyo lwero nze ku myaka gye 33 waliyo omwala w'emyaka 22 ansinga body count. Ate nga nze yange gikolede na bukolerezi afa abasajja we achieve our body counts tukolerera nkolerere ekino kyongereko tosobola kuga motoka ngojize na bigambo okuba otudde n'abantu abavuga emmotoka batandika okunyonyola munnaye bw'ovuga ngiya noteeka mboti ne bwoti. There are some things buli yayiga yakolobola there are some things you have to do practically. And yes, ebimoja bikola practically naye saagala olowoozesa abavubuka nti okubanga oyina amagezi agafuga omukazi oyina kubanga yebase n'abakazi Point yange tufunye omugenyi Brian badde njagala alafate omalizeyo ka submission kako tokalekaayo okamale tukwate omuwano. Okay, nze abavubuka kye mbagamba kiriwo ekiti. I'm not randomly on people. Britain soka we mutingeko. Yeah, siba advising agenda nga just bakawe basinnagalale. I believe buli muntu ekisooka mumanyi nti obulwadde gye buli. Naye mumanyi ne procedures mulina okukozesa okulaba nga muli wamu obulwadde ekyo kimu. Right? Mumanyi nti embuto gyezi. Era omanyani gwosobola okuzaala mu gwotasobola kuzaala. Ndisobola okugamba nti njagala muzaale bono saagala muzaalemu. Ekyo kyonna weebi. Bino byonna bintu tubagamba okubasindika saazo. Tetubasindika nti muli just indiga mugenda bugenzi. Naye mumanyi ebice by'okukozesa, mumanyi equipments. In fact, kati muli well equipped with everything that you need to go into the game. Mukimanyi era mubirina. So kyengezaako bagamba waneeno ekimu. Experience so that at least at the end of that day tobeerawo ng'olidde ofe. Tebakusindika okugenda okukola obukozi ssente omala oveeyo kenga Frank Kashumba kyakoze. Si kye njagala obbala benkya nedda njagala mubeere nga mumanyi kiki kye mwagala. Ate ekyo mugenda kiyiga nga mumaze okubeera nga muli exposed eri abakazi ab'enjawulo. Si mukazi omugo olina mu bulamu bwo nti bwoti ng'ogenda okuyigirako. Ntera nnyo okukozesa eno example negamba katono nnyo malirize. Omuntu gwe bawadde omuyembe ogumu mu bulamu bwe nga it is the first time okulya omuyembe. We guba gubadde gukaawa nga kwe yakoma ne bamuweza emiyembe gikaawa bagiwoma agenda kugamba nti omuyembe gukaawa. Kubanga gwe yalya mu bulamu bwe gumu. Naye omuntu gwe bawadde ekisero n'alya ku koona n'alya ku kagoogwa n'alya ku sseccungwa n'alya ku biki bwe bamubuuza emiyembe ajja kuwa experience y'emiyembe egy'enjawulo olw'ensonga agirumyeko. Abavubuka njagala mubeerewo mutyo nga you can simply differentiate n'ogamba omukazi bw'ati ali bw'ati omukazi bw'ati ali bw'ati. Bino ebisinga bye tubatomesa waneeno naffe ffe nnyini tubiyiseemu. We go outside, we do practice, we do face things. Ne tujja ne tubayigiza tubagamba kino kiri bwe kiti. Bye byange genda mu maaso omutesitesi. Ono mwana bamuyita Ketra. Ketra, you can unmute please. Ketra. Zindalo.
Petra, how are you? Hello? Hello, how I'm are you? good. How are you? Petra, oli Rudawa. In this Sweden. Oli Sweden. Mm. Umaze banga meka mu Sweden. Umaze as in for how long have you spent in Sweden? 15 years. Oh, 15 years. Mm. Okay, let me even come closer. I know you have a problem. Even mwogera Olumerika. Tugenda kwogera Luganda ndu. Kambuze. Petra buzibuki. Let us try actually to be direct. Kuba waliyo n'abalala abaliko. Buzibuki. Nedda, nzize mbadde njagala soka kwogerako ne Otis. Wanga munoonyeze ebbanga ddene. Oyo tomufunye gero. Ndabye avuddeko tewali buzibu kakkana. Ndinda njogere. Mbadde munoonyeze speed. Tufune abantu b'ebizibu. Omanyi ffe twafuuka ssabo. Twagala ba bizibu. Sina bizibu. Okay, thank you. Dagala simuwummuze leeta ow'ebizibu. Bino ssabo ssebo. Okay, okay, kale. Yo wano. Dae, nga we bali. Salongo no ina n'omusango. Nze sigwako misango. Bwe ntyo. First, good afternoon. Good afternoon, how are you? Rose. Daga katono nnyo. Ate lina katono nnyo. Brian tonneebazanga. Amukubira ekikopo Fat Brian waffe nga bamulumbye ku video y'emyaka. Dagala sogijjukira. Njijjukira. Ojjukira bwe namukubira ekikopo ku video y'emyaka naye paka kati sinalabayo kagamba wanti asaba feminist bali bakulya. Ate kankubuulire oyo Jack yamukolera video kyali wange nno abeera eno najjeera. Tugende maaso. Kyali personal nnyo gyali. Ama Roses genda maaso on the story. Yeah, mjebaleko. Hello, Nyabo Rose. How are you? I'm okay. Yeah, nze ekizibu ekindese kiri kimu njagala munnyambeko. Wanti? Yes, I'm in Nairobi. Nairobi, Kenya. Yes. Kumpi Salongo alinyawo bus. Yeah. So like, yeah, omusajja naye omusajja wange tayagala kukola. Yes. So like omusajja. Yes. No, omusajja kukola like kukola emirimu like to work. Yes, not in bed. Mobedi mwali bulungi. Yeah, it's okay. Abatayagala kukola n'okumanya emirimu gy'ekitanda. So like, yeah, so like wabeera waka ne muzukusa agenda kukole like tayagala kukola like mba mufosinga n'wagenda ku mulimu like akaaba bukaabi n'akomawo ewaka so I don't know. Rose Katono. Rose, you name me. I'm 24. He's 28. Boyfriend and girlfriend, or you guys were married? We are married. Like legally? Yeah. Neta, ne ulira yajja bannange. Eno ojja tunaagisobola. Bannange. You are married. People married over, your tradition. Marriage is marriage. Either tradition or church is marriage. Yeah, it's marriage. Sibya church. Church. Yeah. Mwina abana. Do you have children? No, we don't have. Nayo beana in Nairobi. Yeah, we stay together. So now my question will be, let's go back to English. My question is he Kenyan or is Ugandan also?
No, he's a Kenyan. And that's the problem. That's another. So the other thing, the family comes from, is it a wealthy family? Of course, so much, because they come from Nakuru. So now that's understandable. Okay, again, a massive dollar. Yeah, so he's like, tayagala kola, yagala tubere like waka. Because for me, I don't work, mbera waka. Because nali musawo, nangamba aveyo. Like when avayo, nembera waka, nemanya agenda kubera nga kola like that. So like, nembera nga mugamba by these days, toyagala kola tugenda kola tutya nagamba no, honey, I don't want to leave you, bichi. Nengamba, kati, nekibeera bwe kityo nga olaba tayagala kunvaako. So I don't know. Yagala munyambe. Yagala tutandikire waddiya. You said oli musawo as a doctor or musawo as a nurse? Oli musawo? No, and the doctor. So did you have a job in Nairobi by the time you guys got together? Yes, nali nkola. Okay. Yes. All right, now maybe mala tugere maso obocha inayibuzo mulala inayechibuzo. No. I'm so okay mass. Douglas, your voice is very low. Douglas, your voice is very low. About to Caesar mouse speed. The man about to what are them? Bwe baali bakyedeetinga yali akola before getting officially married. The guy? Yes. No. He wasn't. Kati kambuuze gwe obusawo wabusomerawo ng'olina egyo emyaka emito bwegi tyamusori to us. Wasomerawo eyo? Or you're just a nurse? Nasoma. Tubiveeko ebyo bannaye ono muwabule bina bye muzaako birala saalo okutandikiraawo. This is the point for me. Bao tayagala kukola. Oyagala mukolere kitayagala kukola. Muleke ofune akola oba gwe mukolerere. Right now, this is Labayo. This is the best solution for you. Bazadde bojebali. Yeah, of course. Your papa is there, right? Yeah. Yeah, kati nze mbadde nkusaba ensonga zino soko ziyitiremu taatawo. Kuba nze kimanyi taatawo alina solution etusinga ffenna wano. Wangi? Nze ntya omugamba. Rose, mpe namba yenze nja mugambira. Rose, my problem is, my question is, I've been in Kenya before. I've done business in Kenya, and one thing I've discovered: Kenyan women are very hardworking people. They work. Those women work like nothing hell. My question would be, before I go on, you say you also refuse to work. You refuse to work. So that means how do you guys survive? Is it his family that provides for your well-being? His family provides. So how do you survive in Kenya or in Nakuru? How do you survive? Does the family give you money or what? Huh? Moses, we can't hear you anymore. Let me actually bring it up. Goodbye. Goodbye. Kubandaba. Many people are here yearning to come. When I would just try to be precise, to call him mangu to fail. But because you see, all of it is between an one of the things we have to accept is kati yo mwana ya inechejo obero tia doctor ne bagano kola
ate nawe nokkiriza okusigala obutakola. How do you survive was my question, eh? Nga babairawo bati. Brian, ekibuuzo kinene kiriwo ekiti, eh? Osobola okujja ku live okubuuza ffe lwaki bbawo takola. Seriously. No, seriously, to be serious. How does that make sense?